ebirango mbisoma nnyo naye emikolo egyo oluusi batera okuneyambisa naye tebatera nnyo nga birango bino wabula bampa kubeerawo bampita ku mikolo gyabwe egyo nembeerawo ng'omugenyi naye nga si kubyogerera ekyo kyo bakikola nsinga kwogerera ku mikolo gya kufa. Osinga kutambula ku byalo ki naki? Kumpi byalo byonna eggombolola lino nditambula kubanga abafu bali mu byalo ebirinaanye. Oba oli wano wali ne wavawo omuntu siikeyadi, oba oli awo Kyerima, oba oli awo emabega awo, oba oli awo Kitimbwa eri gye tubeera bwe bati. Kati ndi musomi wa Lulango. Bw'ova ewakaawo n'ogenda ku lumbe oba ogenderedde ekyo kusoma oba ogenda nga agenza okuziika wabula n'olabira awo n'owekanga bwekanzi nga bakuwadde? Olw'okuba nti ndi muziisi bwe ntuuka nsaasira abafiiriddwa nenkwata ssente nenzibawa tunula mu kamera muzeeyi, nkwata ssente nenzibawa bagamba nenfa n'essente ng'amabugo oluvannyuma nentuula mu kidaala. Saawa bwe zituuka ne batandika okuneeyambisa nendyoka nkwata empapula ezo nempandiika. Abamu bawandiikira abatasobola kuwandiika, abamu ne baleeta nga biwandiikiddwa nensoma.